Omuvubuka w'emyaka 3 Ssemwogere Seppie yagumba ku poliisi e Kabalagala ne mukyala we n'abaana baabwe nga bwe twakulaze ku lw'omukaga lwa wiiki ewedde ku mawulire agataliiko nfuufu oluvannyuma lw'okugoba amagga ga kitaawe asobeddwa ataakulira poliisi e Kabalagala Jeff Ssebuyungo bw'akedde okubagoba ku poliisi. Olwaleero nkedde nga Ossi nga ye yandeeta wano azze nga ate nga mukambwe gyendi n'asooka nninnya n'angamba okola ki wano ne mugamba nti munego wandeeta wano. Kakati n'angamba nti kakati okuwadde ennaku 2 okulaba ng'ovuddewo wano kubanga ngenda kukola ki ngenda okusiba. Bw'aba naba yeetaaga obuyambi ofunga poliisi tujja muyamba mu ngeri endala so si kuyamudamya nti ajja kubeera awo kubanga si kituufu omuntu kujja kusula mu poliisi mwasula wabweru. Amulagidde okuzingako ebibi anoonye gy'adda oba seekyamugguleko omusango gw'okusaalimbira ku poliisi wadde nga Seppie ategeezezza nti talina wakuza bantu be. Kino kiwaliriza Ssemwogere ne mukyala we Nasio Sandra okuddukira mu kitongole ekirwanirira eddembe ly'obuntu ne beekubira enduulu balabe nga bafuna okuyambibwa. Bagenze butereevu ku poliisi e Kabalagala okulaba ekigenda mu maaso gye basuubiriza okuyamba ku bantu bano naddala abaana okulaba nga bafuna we bagenda wabula ne basaba n'ebitongole ebirala okubayambako. Fenga Foundation tugenda muyamba olaba nti ba processing letters of administration za taata waabwe asobole okufuna omugabo gwe nga ye aclaiminga omugabo gwe then nekira okulaba nti tumuyamba ekisoboka olwaleero afune wateeka famire ye kuba alina abaana abato 2 n'omukyala batalina waabateeka essaawa nkuba asula ku poliisi. Namwandu Immaculate Nakayima w'ensambya West agambye okugoba mutabani we alambuludde ku nsonga zino n'ategeeza nti tagabanko omwana ono waka wabula nga tasobola kumukkiriza kubeera mu nnyumba nnene ne famire ye kutuuka ng'olumbe lwabiziddwa. Maama we waali bayite maama wa musajja Magezi oba amuzza Masaka adde Masaka naye wane wa muzeeyi tujja kumwetaagawo ng'olumbe luwedde omwana afune ekiki. Naye bulaza wange oyo Ssemwogere Seppie kisookera ddala tateesa ogezaako munnyonnyola ekintu nga bwe kirina okuba alwana bulwanyi oyo gwola okuyingira mu kifo awo takyayinza kuddawo asale amagezi. Nze manyi omuntu avuga bodaboda alina ssente kkiriza obagaana. Nsubuga Ismail yakusokedde eggulire lino ku Rabakati TV 1.